oli kikazi kibi oli kyankwe oli kampi mumpa amweta katunulange enkulukuka naka akulanga endeku mukazi goyina ebizibu bikumala gwa mukaga mu family ngati nawo busabiriza masikini ya Mungu eno kitawa avuga boda fetu aji muone sura moto nena ye mulema kufacilitating anezo netumwoneza okulya nyoka atunda butiti ku myaka jaina na byuma bya dogo emindi simanyo obutwa bwemesa obutabi simanyi n'obubina mufo kyo kumutwala eri akuuma ebijja atunda butiti natunanga na masole wabaluseewo olutalo mu makati ga Fulufiga ne Zubeda mu lutalo lwennyini ebyama ku Aji Ali ne Ajati Zula abivuddeyo kankuzanyira akatambi nenga nkusaba subscribing atanaba nawe atana likinga video gena maaso obiringa ogiraikinga amasaliya wakwata baga abakazi walimbalimba mukazi n'omukesa ne mukwana gwa Aji Ali gwe sigenda kwogera wano ne mukwata abakazi abawala abasiramu ne mbatwale wa minister ne mugamba minister nti bano baganda ba Aji bagala kutesa nti Aji akwata omwana mwali mwakayinga n'omukazi n'atuuka nti baganda ba Aji babano bazze batese no mukubanga Aji yakiriza mbu yakwata omwana bagala mu nyumba gwa kenyini bapanga abakazi abasiramu olomaze kwaseneza muganda wa Aji bwe mwatuka wa minister mwali wa evident minister ataina kamera officer ataina kamera ba wakawe umata wali kamera teba minister bana abijeyo nabiraga Aji ne mama we ne batute kubanga mwakyogera twebuuza naita baganda ba Aji bona no mutasembayo ne bavaayo nga tebalinyanga ko minister tebamumanyi na mumanya tebalina na control yone mutukako na basitwa ne batwala ne mubuuza minister kwano kulika ajja masogo nti kisibe bano bali baganda ba Aji omutuufu ne mbabuuza mwinayo muganda wa mmomulala bazafalani wonna wega tetulinayo muganda wa fenogo tuweddeyo nga botwa wano ekisoka ne mufanya ffe tuli bantu batono ffe tebatuzala bangi muwulira bulungi nnyo mbalaga obubi bwa mukazi oyo jukira ono musajja amaze muliyako ssente baganda b'omusajja bayiddeko ssente n'oli omukazi muka Aji amutabudda mulumbi amuyingidde amutaddemu ey'embeera ne mukwano gwa Aji wali awo emmengo nfanfe wera gwa batamanyi nti nno y'omu amuli obubi kati twazzayo nga Aji avuddeyo tuddemu ekintu kyekimu kyatulaba minister abadde open nebifaananyi n'abijjayo nga ne first bazirangako n'aka kadumpuni nga mwekali n'omukazi mbu baganda ba Aji bazze okukkiriza omusango mbu bawa omukazi ennyumba okakasa kuliko baganda ba Aji okwo era omukazi nanyonyola buli kimu minister abadde open nanyonyola buli kimu nga bwe kiri batemumwe muli ewummuzaako ddi muzimu gwe oli wummula ddi omuntu nakuwona olifa lumba ekigwe kadumpuni gwe katunulanga amasaŋŋanzira tokomye okozeewo omukazi omuggyeko interview ebintu biri mu kooti omukazi omuggyeko interview avumye bamaseeka bonna avumye abasiramu bonna avumye nazaala we avumye ani nakati ekyokulya saba kisabe ku social media si bebe wamwagaliza ebyo lwaki musigidde abantu obukyayi lwaki mwogera nga bemutamanyi olutalo mu makati ga Fulufiga n'omukyala Zubeda lugenda kunyuma kubanga bonna tebanyigirwa mutooke endooza mujjukira saga eyaliwo we bagambira nti abasista ba Aji Ali bayine wa minister omu we bagenda ne bakakasiza ddala nti Aji Ali kituufu yakabasanya Nisha mbu Zubeda yali abakumyemu omuliro mbwera yagenda nabo mu ofisi ya minister kankongereyo n'akatambi ninga nkusaba subscribinga likinga video nawe atanaba oli kikazi kibi oli kyankwe oli kampi mumpa amweta katunulanga enkulukuka naka akulanga endeku mukazi goyina ebizibu bikumala gwa mukaga mu family ngati nawo busabiriza masikini ya Mungu eno kitawa avuga boda fetu aji muone sura moto nena ye mulema kufacilitating anezo netumwoneza okulya nyoka atunda butiti ku myaka jaina na byuma bya dogo emindi simanyi obutwa bwemesa obutabi simanyi n'obubina mufo kyo kumutwala eri akuuma ebijja atunda butiti natunanga na masole nvaako nze sirema masina taata ku nsi ndi self made mwobo mpere ekitiibwa ndi self made mwegase nemwayita wano omwana nanvuma ntuma fulungu munvumye mwewabidde mu youth system ndo gisuka mu mutwalo munkozeko attack but I have a favor njagala okkiza nti nina omukisa
Mwakwata Junior ne mumukuliyati nga natandika ngokumma buli lunaku. Junior bakama bange ne bamugamba ekintu kyokola kikyamu kigenda kubuza wotula. Bamuyita. Tolowooza nti nekintu kyeni mu kyesimanyi. Justice for men eri confirmed by government. Justice for men. Na producing nga kintu kyange paka na kirusa mu bakulu ne bategeera ensonga z'abasajja zibatulugunyizibwamu. Mwenna mwalaba wakwata omukazi n'omwokesa gwe kwennyini. Mukazi gwe okumanya oli nampuli bbiri kantu gwe kyova olina enfuli ennema. Okumanya kakazi gwe oli kabi kadumpuni gwe. Wakwata nga Shiba n'omuvuma n'omukunkumula bwoti n'omulangira padi wezigenda okutonya. Shiba wera agenda mu concert wamunoonyako interview. Ngato ogulanga motoka ngato gagawalanga gwe yasoma muli omungi yasoma nnyo. Nze saasoma yes. Mukaka solo nakalango sikalanze. Njagala bategeza women empowerment kambalangire. Women empowerment. Mwagala gwayagala sente ngoli mukazi agala kola business oyagala sente stali mu interest oyagala kwewolo oyagala genda muchi mu grow genda mu ene bank obuza sente za grow jezi batadde sente ndala billions and billions money mukaka solo yazigaba yazisigningira yekaya ina control yazo wema zeke mikwana mukaka solo go badosa bane busali abo oyambala mukaka solo badde ogendewe buli kimu yabadde akikuwa n'obwana yabukuwererera obwo busalya bwosabiza n'oyambala busalya nawe nawe ntamulanga nakunkunyedda nga mofuire mindi washoka ya mudagala gana gutundagala jana ngade tukumanyiko kusimanyi kusama rodi kumayanja simanyi waliva mudi oyingira mawulire gogamba goyingira mawulire bozanye bizanye bitakongeddeko bozanye bichi otekongeddeko mutu ula kuparo ne kasuku ne muvuma buli muntu ne mumugwalanga temuina mukwana temuina saidi mama fina mumuvuma ne muogerako chokanga nayo musabiriza sente yakwata mata mwanadda bakwata ina wagamba mukaka talo bwelutyo kansubire amulwera biddeko saawe eno tulinawo Jennifer full figure mu bigambo bye kansubire osobodde okubeera nga bwotyo omwewulirira kwere saawa yonna tusuubira reply okuva ew'omukyala Zubeda Byantalo kubanga vidiyo ezo zibadde zize okusingira ddala olutalo mbana ababiri adwo lubadde era nga omuntu agoberera amawulire obadde olulaba nti maaso eyo lujja kubaawo kubanga babadde beekoonayo ko obugambo Zubeda leero n'akoonayo fulufiga n'akoonayo lwakuba leero akyandibanga ku saidi eya fulufiga kyo kyandibanga mwana tukisuseemu yagambye ekimala kanneemala eggoga kankimalire wano era butereevu asobodde okubeera nga bw'atyo akimaliriza. Genda mu comment section ombuulire gwe olowooza omukyala Zubeda anamuddamu tuwe endowoozayo mu comment section. Gwe bw'otunatunulamu embeera olowooza Zubeda agenda kwanukula fulufiga jjukira naye tanyigirwa mutooke naye we bituuka mu bintu eby'entalo nga bw'owulira erinnya lye Zubeda Byantalo ebintu eby'entalo abitegeerera ddala n'ekirala abyagala nnyo era kasita omweyimbamu olina okujja nga weesibye bbiri otherwise oyinza okukutukira miguwa naye luno olutalo ddwo lugenda kunyuma ate alina waatuuse n'akwata ne ku bazadde be. Zubeda yagamba omuntu amukwatira ku bazadde omuntu amwogerera ku bazadde awo abeera amusiikudde abeera agalinnya gye gakola ki abeera agalinnya gye gava kakati Zubeda keboogedde ku bazadde be onompulirira byonna yandibirese oba osanga teyandiyanukudde naye akageri gye kiri nti abazadde babiyingizaamu abazadde fulufiga avumye bazadde be ekyo kyokka kyokka kyongera okulaga nti olutalo luno olugenda kubeera ssematalo ku mutimbagano wano mpozi nga waliwo anaabiyingiramu n'abeera nga ensonga azigonjola nga tezinnaba kusajjuka naye nga wetwogerera olutalo alukutte wansi ne waggulu. Mukyala Jennifer afulufiga ebigambo bye kansuubire obyewuliriddeko alina n'ensonga gy'asinze okubeera nga bw'atyo akoonako nnyo y'ensonga eya Ajatizula ne Aji Ali. Emabegakaawo waliwo ebyali bigambibwa nti waliwo basista aba Aji Ali abagenda ewa minisita omu mbunge kibatutte wa minisita omu kwe kwongera okukakasa oba okutegeeza minisita nti ddala Aji Ali yakabasanya Nisha. Ekyamazima weebuuza ekintu ekyo muganda waatuuka atyo okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo era minisita bw'aba yasooka n'abikkiriza naye yalimbamu nnyo
gwomanyi muganda wo ogende wa minisita omugamba nti kituufu wakabasanya omwana olabira ddala nga byali tebijja ne bana abaabikola tebasooka kulowooza. Kakati ekikoosi ekyo ekyagende wa minisita Fulufiga ategeezezza nti omukyala eyakikulembera teyali mulala okujjako Zubeda Byantalo ye ya training abaali bagenda okwogera ng'oggyeko n'okuba training ye yabakulemberamu mu lugendo ne bagende wa minisita bwe batyo basobole okubeera nga bagamba nti be baganda ba Haji Ali era kituufu ddala Haji Ali yakabasanya Nisha. Ebyamakati bivuddeyo mwabadde bebuza ku nsonga ezo baani abaagenda Zubeda y'omu kubakulembera mbu mu baagenda tetumanyi oba bya ddala nga bwe mukimanyi kasita wabaawo olutalo bigambo bingi byogerwa mu bigambo ebyo mubaamu ebituufu weewaawo mubaamu n'ebigambo ebikyamu oba ebitali bituufu. Kaakati tetumanyi oba Jennifer Fulufiga byayogera bye bituufu naye nga sofa tatera kulimba era byaba alimba tuba tumulaba. Jennifer bw'aba alimbye byaba alimba era otunula n'olaba nti ono akola ki nti alimba naye wano yandibanga mwana tu mutuufu kubanga era Zubeda yali ku side yajatizula ekyo mwenna mukijjukira. So kisoboka okubeera nga yagendayo ne basista bo be yayita basista aba Haji Ali. Katulinde tulabe ensonga zino wa we zigenda okuggwera goloza zigenda kuggwera wa Zubeda Byantala n'ayanukula oba agenda kusirika nejjukira bayingizaamu abazadde ate kasita kituuka ku bazadde buli muntu atabuka. Nkusaba subscribinga atanaba nawe atanalikinga video gena maaso birenga ojimpeera like kale amubere bulungi akuume atakumira mpeera mweraba.